Mu dakika 5 obusekonda 6 Muhammad Ngobe abadde amaze okulebya banne n'addirirwa Semya Ronald ne Tito 5 omuzibe mu kifo ekyokusatu. Bw'abadde ayogera ku buwanguzi bwe Ngobe yategeezezza ng'okwekkiririzaamu bwe kumutuusizza wano. Ono asaba abantu abalala abaliko obulemu okwekkiririzaamu. Kikola olw'okwagala mu mitima gyaffe twagala okuyamba bannaffe abalala abaliko obulemu nga abatula ku masituiti nga basabiriza. Tukikola kino ekintu lwakwagala si lwakusimba naye olw'okwagala. Mu kusimbula abaliko obulemu bano Mubajja asiimye nnyo abategesi b'embiro zino era n'asaba abantu abalala okukoppa ekyokulabirako kino. Nze ndowooza nti bwe mba nga nazze kugula nnyaanya n'ensanga ate alinako obulemu ate nsooka kwagala kugula ku ki kwona alinako obulemu kubanga yeewaddeyo n'atasaba n'atakozesa bulemu nga ekyokwekwasa okubeera nti asaba oyo yeetaaga nnyo okuwagira. N'olwekyo nsaba abantu mwenna muwagire abantu bano abalina ebizibu ku mibiri gyabwe kubanga naawe tomanya leero weesobola enkyo oyinza obuteesobola. N'olwekyo bannange tubasiimye nnyo mwenna okujja wano okubeera nti mwenyigira mu mpaka zino mulage ensi nti musobola nammwe okudduka emisinde ne muvuganya. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda abawe omukisa. Twatandikira mu kirowoozo ekigamba nti lwaki abantu bano babeera ku nguudo ne ku miryango gy'emizikiti, lwaki tubakasukira bukasukiriza ssente n'okubalaba ng'abataliiwo ng'ate buli omu Katonda alina ekitundu kyeyamuwa kyasobola okukozesa. Ekyokulabirako ye mwannyinaffe Nayiga gwe mulabyeko wali Katonda yamutonda nga talina mikono naye asobola okuluka omukeeka, asobola okuluga ekibbo naye talina bw'ayinza kitambuza, so ng'ate singa tumuteekateeka ekitone kye kiyinza okumuyamba okulaba nti abeerawo era n'akola ate n'afuna ate n'eggwanga ne lifunamu. So n'olwekyo tewali muntu atalina mugaso ku lukalu lwansi eno okuggyako ffe tumufuula atalina mugaso. Abanguzi bakuweebwa ebirabo byabwe omuli emidaali, ssente enkalu n'ebirala nga 23 omwezi guno. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.